abalayi baffe abalungi nera tukomyewo ne programu ya FEMLAB era nga sirinzekka ndi n'omwami aludde mu entertainment industry ebintu bino abimanyi abayimbi abamu abaddeko nabo ate ngeri abasinga zaabamanyi mwami yeko yatusinza abalayi ba Cash TV ndi musanyufu okubeerako ku program FEMLAB mulungi ogusookedde ddala naffe tusanyukidde ddala simulaba naye si wootuukidde nga tulina omulamu amafu wiiki ewedde waliwo kavidi akayitinga naawe mwana muwala Rema we yajja bbaawe Amza bannamawulire nga bali bamuyintaviewinga n'amusikawo golooza kyali kitegeeza nti lyali jjoogo kamanyiiro tugambe nti ayina nnyo ebbuba oba waliwo kwegambe ekitaali awo kati gwawe kyoba okirowoozaako kisa abaganda balina okugamba atayagala mikira gya nkima mukona teyeetaba mazina gakyo so mukoddomi waffe baba tebaagala bannamawulire bamugjeko entaati baba tebaagala muleeta mu butaala baba tebaagala mulabisa asigale waka nga yonja amaalo nga yosa obupale nga oba ne mu ddwaliro teri agenda mukola ki mulumba naye kasita bakkiriza omuleeta mu butaala tebeewala mikira gya mukima mukola kuba bazimazina gaki gakima naye ate awo sebo toyogeddemu tomanyi omukazi ono ayinza oba alina laavu nyingi oba omusajja yakakola ayinza oba yalowoozeza nti mutwalako kigambo ekintu ng'ekyo then nawaliwo ogambidde nti asigale waka ayizembwe kyogamba ne Kenzo naye yali alimukozesa anti kati ekyo kyekiraga ensi ekyaba ne Dirisa Kenzo Dirisa tafuga so that's why yagendeyo n'afunayo omulenzi we gwanasobola okugamba nti mukwano kino awuna buwunyi ndowooza omusawo mwamukoze ki mwamulabye nga awuna buwunyi musajja wattu talina na choice kubanga alina ne gwebawasa omuki okuwasa omukazi mwami maka kakati ojja kwesanga eyo ensonga lwaki Kenzo yalemerewe era ndowooza mwakirabye osobola kudda ku mwami wo n'omugoggolera mu bantu nga n'olagira ddala obuyinza nti n'emmere gwagigulirwa ki so nze ndowoozeza nti kyalaze ensi ekifaananyi ekituufu lwaki ababiri bali kaperi yagaana okuwagira bantu naye nze mbadde ngamba nti oba badde tomufunye bulungi omanyife abakazi bwe tutuuka mu kwagala twagalira ddala ayinza okuba nga mwana muwala Rema yalowoozezza nti bannamawulire bano bayinza okuza bbaawe mu birala oba ne bamuzaako waliyo kitegeera ngaebyala ku bimanyi naye kati tubadde tusaba abalayi baffe ate bo batwekozesa yali mulesewaka ogeera bigandi bwekitabo ekyo bwaba muleeta ku show asobola omukwekala amawulire bwaba tayagala bogereko naye nga Rema alina okukimanya nti she is a public figure n'abamwetoolodde kati muwala wa Rema olwaleero ambasada wa Jesa musajja so kitegeeza ki nti buli ekimwetoolodde ababe bonna bonna tasobola kwewala kubajjira kubanga bantu bamumawulire naye ate ekyokumuleka waka sikiwala kubanga oli lwabadde olunaku lwabaagala nalunaku okitegeera naye kati omukyalo nayinza oba yabadde alina privacy ye golooza kiki ennyo ekyo kyeyandibadde akuuma omanyi kati ye Rema yabadde ataki okujja ku mwami wenda omanyi omuzungu agamba the guilty man can run even nobody chase so bwaba akimanyi nti omwami we ategeera bulungi nga ye Rema bwakola interview n'omwami we bwasobola ozikolaki naye yalaze ensi nti ono baava ne kulayira musajja wattu otegeera teyamwesize omanyi mulimu ebintu byetutakisigisa abaana baffe waka nogamba amalu kino tagenda kikola ki osobola kikola nogamba omuntu nti ekyo genda okikole oba n'okimugiramu ddala nakati ne Rema obuuzanga amanyi kyasuza ewaka neva nayinza okuba mukyakola ki kati mubufunze tugambe nti omwami atambulira mabega wa mukyala exactly mwakirabye ngaawuuna bamubuuza awuuna ojja kunzesa naye bannange begamba analysis yo enewunyisiza nnyo badde sikisuubira kuba nze nadde mmanyi nti tegenaavu ebuga omanyi ffe okwagala kikifuka kikirala omuntu ebamukwate kugamba muntu omukwatako oyagala abeere bwale ate abasajja amawulire bebawasawase egeri okufuna
bafuna abakazi ababasinga ssente otherwise bagenda bafuga abakazi befuule emizindaalo gyabwe tibe baboogere naye ate baatugambako ti amuzaali mu kibiina ky'abagagga kwagala ate ayinza takulanga omukazi yamusanga ssente geno nonyerinnya obulwe kyoli ogende mubagagga kwagala nedda atalina sente alondemu ensonga kisoboka kati kitegeeza muleke kwesudira migalo deminga naye bannange wewonyesa ddala omwimbi waffe wano omunene Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'agamba nti Bebe Cool waba yagala bato naye agenda agisabisa kulowooza teyamutyowodde teyamuyisizza mu maaso ensonga eyo gyogerako ki omanyi Jose Chameleon alina ebintu byakolera ddala ye Chameleon asobola okuzanyira ku muno kyusa kkala ngakye nga nawolova enjo ojja musanga awamu Bebe Cool Jose Chameleon oba osanga mutuufu ekyokugamba nti ennyimba ze nzito nnyo okusinga ezaani eza Bebe Cool naye nze nange bwenkiraba oli yayimba dda atambudde amawanga n'amaaso Bebe Cool kale fayina yayimba naye nze nga nze nange ayikuba kujajinga naga ddala Chameleon waali Chameleon ye muyimbi asobola okukwata ennyimba ze yayimba wakati wa 2021 ne 2005 n'aziddisa oluyimbi omulumi ntasinga bwekyo nzikola ki nzikiriza wabula teyerabira nti music bwamukowerya entertainment kusanyuka si kusoma busomi sometimes tuba twetagamu okukola ki okusanyuka abantu tulina ebizibu abantu tukeera ku makya n'ogenda n'okola ki kati bodde ewaka oba weetagamu ku bintu ebikyamulako ki obwongo bwo bikwerabiza ennaku si buli budde nti tuba tulina kubuulirirwa kino that's why Kafeero yasinga basudde nti Kafeero waddanga ewaka n'owulira kayimba ke ak'omudigiri kati ate ye basudde oba buli gwentunuulira wano mufumu otegere so ne weesanga nga bannayuganda ebitundu 7 ku buli 10 abanyonyi ba music banoonyamu masanyu si bubaka busomesa otherwise Jose Chameleon musomesa mulungi okusanga singa agendako ne mu masomero naye nga olwaleero toyinza kibuusa maaso Bebe Cool abadde ku top si lwakuba ayimba nnyo naye amanyi ekintu okwekuumira mu maki mu mawulire ekirala bwaba agamba nti bato tebatuzipimira ku nnyimba zokka ne stage performance ekola ki ematalinga bwe kiba nga kya bato ya nnyimba then aleete yali disiki ye ne Bebe Cool aleete bateekewa kima kiba tekyetagisa nakukola ki nakutegeka kirala Chameleon yasabako dda ku Bebe Cool bato ebe n'agimuma maybe ayinza okuba akola ki ali mu kulivenjinga naye nga ababiri bano bonna tubawa ekitiibwa bonna ba legend bonna basomesa ekirala Bebe Cool abagama Chameleon abaga nti Bebe Cool tali wathi is time then lwaki yamwogedde ati tayogedde ku Master Blast mugenzi no ayinza okuba yamwogeddeko lwansonga naye ayinza oba yakikola omanyi Bebe Cool ayagala nnyo publicity ayagala nnyo like okubeera mu mawulire mu kiseera akola buli kimu mwakimwongedde that's why ne kati tuli mumwogera tukiyabadde abanoonyamu ogenze neyogera simanya ku Kafeero simanya baani baithe n'abantu ebalokoloza ali myaka emeka nze ndi wada siri wada yogera myaka ngemeka taata yafa yali gimbuulidde kale bamama tebamanyi emyaka abalayi baffe abalungi mwebale kubeerako mwebale tugoberera naye temerabire okusubscribinga ku channel yaffe ya YouTube Gafeero Lab n'omugenyi waffe ono kalusiiku tunaddamu engejja ndi musanyufu okubeerako namundi era okusuukidde ddala tugenesaawo mukizaako basaba musubscribinga nga babasabye so tunaaba tukwatagana inshallah